This is iRadio, the fountain of communication. On ITV. Up next. Lubanyi Kasolo kamponyi nganze omusumba Jordan asombe kanisa gye bayita NayosiPower Healing Church esangibwa ebuyukwe. Lubanyi Kasolo kamponyi tiwawaayo obulamu bwo n'otwala emigugu gyaffe ogituwonye ffe abantu kirabika ogwange gwasibirira era akedde pakera mukama nguleese kati mukama nti kula omugugu kuba sinza omu kubakomerera ku musaalaba nsina kinyinza kuyamba kubanga ekigenda okuyamba obulamu bw'omwana wa Katonda mpuliriza ekigenda okutaasa embeera ye ekigenda okutaasa olugendo olw'obulamu bwo kigenda kuva mu gwe kennyini okirina. Mukama Katonda yakiteeka mu mutwe gwo mwekiri, yakiteeka mu mubiri gwo mwekiri, yakiteeka mu nnyumba yo mwekiri, naye okolako kintu kimu kuwuliriza kigambo ekiva eri Katonda. Wuliriza. Namba 3 awo n'ayogera nti oba olina akasumbi ak'amafuta awo n'ayogera nti genda weeyazike ebintu mu bantu bonna, ebintu ebyereere weeyazike bingiko. Namba 4 awo n'ayingira weggalire ne batabani bo otulule mu batabani bo otulule mu bintu ebyo otereke ebijjudde. Namba 5 awo n'ava waali n'agenda neyeggalira ne batabani be ne bamuleetera ebintu n'atuula. Namba 6 awo olwatuuka ebintu bwe byajjula n'agamba batabani be nti ndeetera nate ebintu. N'amugamba nti tewakyali nate ekintu. Awo amafuta ne gakoma. Tukomye ku 6 awo amafuta ne gakoma. Namba 7 awo najja n'abuulira omusajja wa Katonda n'ayogera nti genda otunde amafuta osasule ebbanja lyo, ebifisseewo bikuliise gwe ne batabani bo. Erinnya lya Kristo Yesu lyebazibwe. Mwana wa Katonda mpuliriza tutandise ekigambo kino ng'omukazi ali mu nnaku etayogerekeka era ng'ali mu nnaku n'okweraliikira mu bulamu bwe, naye mu kaseera ke kamu n'afuna mu ndamu ye okweddamu, n'afuna mu ndamu ye okubikkulirwa. N'agamba nti essaawa zino n'ajjukira ekigambo ekyayogebwa Yesu ng'agamba nti mujje mwenna gye ndi abakooye era abasitoowereddwa nange n'abawummuza. Kati omukazi n'agamba mu ndamu ye ssaawa zino lwobali takyanyamba, nedda amayembe tegakyayinza kundokola, naye kiyinza okundokola tewakyali mwana mulaso akundokola, mazima tewakyali, naye ayinza okunyamba okumpisa mu mbeera gye mpitamu. Oyo ateekeddwa kubeera Katonda eyatonda eggulu n'ensi, omuyinza w'ebintu byonna. Njagala okugamba weeyeddamu bw'atyo nalabanga tewali wajja kumuwola ssente mulala, tewali mu mikwano gye talinawo muntu alina kakadde mu nju. Mu bulamu bwe nayinza okukwatakwata mitwalo 3 oba 5 n'agamba nti wano kuba ekika kyange tebakyayinza kunnyamba, naye ayinza okunnyamba oyo ateekeddwa kuba eyantonda kubanga yalina byonna.
kubanga yasobola okundokola. N'alowooza nkoze ntya. Bwe kubikolebwa n'agenda eri omusajja wa Katonda gye bayita Elisa. Watuuka eri Elisa, buli amawulire Elisa gamugabuza nti ngwoza olugwenga gwe gye babanja ebbanja eddene oba lya miliyoni nga 3 oba lya miliyoni nga 5 olina ki ekiri mu njuyo, kubanga Mukama yeetaaga enkwaso, yeetaaga ekitandikirwako. Nga kiwona agamba nti njagala ensawo z'ebijanjalo 8 naye ng'oteekeddwa okubawo ne kilo z'ebijanjalo nga 3 oteekemu ttaka omuzeemu ate ensawo nga 8 ez'ebijanjalo. Mukama tunabole kyakola ayagalako enkwasi eva eri ggwe. Yesu Kristo yebazibwe. Omukyala n'agamba nti sirina kye nnina. Awo Elisa naye namugezi ne gamugwamu. N'agamba nti engeri gy'otalina ky'olina kitegeeza abaana ke yabatwale. Amangu ago n'ajjukira nti kye nnina kitono nnyo. Ebbanja ly'emmanjibwa lisaana miliyoni oba nga 5 oba 3, naye akasumbi k'amafuta kalimu liita nga 3 ezibalirwamu essente za Uganda 10,023. Oba okiraba ndowooza nga tebikwatagana. Naye olw'ekigambo kya Katonda Elisa n'amugamba nti koolina akatono koolina olwo ebbanja ligenda kusasulibwa. Elisa n'ayongera okutulaga mu bantu bannaffe, omuntu munnange ky'olina, muntu munno oteekeddwa okuba ng'okolagana ne munno. Kubanga Elisa bwe yalaba omukazi ono nga talina, ategeera nti ne mu nju talina bintu byetaagisa. Ekigambo kyamugamba tekikuwa okutegeeramu ekyo. Amugamba nti genda weeyasike ebintu ku mirirwano ku bantu bonna. Kitegeeza Elisa amanyi nti omuntu ali ku nsi oteekeddwa okukolagana ne mulirwanaawo, oyagala toyagala. Oteekeddwa okukolagana n'omuntu yenna ali ku nsi kuno, oyagala toyagala. Kubanga mugamba genda weeyasike. Oyinza okweyasika abo ng'olina enkolagana etali nnungi ne mu bantu banno, yo n'abagamba otya nti njazika. Kitegeeza Mukama akimanyi nti ebintu lusi gwe Mukama yakuteekawo oteekeddwa okubaako ne gy'oyamba mu kizibu kye. N'ono aliwo naye ateekeddwa okuba nga najjajja okuyamba mu kizibu kye, naye ekyewuunyisa omulabe Sitaani ye kyakola kujjawo nkolagana mu bantu. Onenge ekibijjawo kyeki nanti ono awagira FDC ate oli awagira People Power. Eyo enkolagana Sitaani n'agikutula. Olwo enkolagana evuddewa tunaawagira NRM ate oli awagira DP. Enkolagana Sitaani n'akola atya n'agikutula. Naye njagala okugamba mwana wa Katonda, Katonda eyatutonda yayagala tube n'enkolagana. Ndowooza olaba omukazi ono agenda kuyambibwa ekisa kya Katonda, agenda kuyambibwa amaanyi ga Katonda. Naye ate Mukama amugambe ekisookeddwako olina okuba n'enkolagana mu bantu banno. Lwaki? Kubanga olina okugenda olina ky'obeetaagako. Olina okubajjako amapipa agagenda okunganya amafuta g'olina. Olina okubajjako ebidomola. Olina okubajjako amabaafu g'ogerako amafuta g'olina agaba agali mu nnyumba yo. Kitegeeza Mukama ayagala tube n'enkolagana mu bulamu bwaffe nga tusolegana. Simanyi ono Munyarwanda ku Muganda, simanyi ono Mukijja ku Muteeso. Mukama kana taliyagala, ye ayagala tubeere ekintu kimu, tubeere nga tukwatagana, tubeere omuntu omu nga Obwakabaka bwa Katonda bulyoke bukolebwe wano mu nsi. Olwo Katonda byayagala bikolebwe mu ggulu ng'ebikolebwa wano ku nsi. Njagala okugamba omusajja waka n'amugamba nti mazima ddala olina enkolagana ne bantu banno. Buuza mulirwa, buuza oyo akuliraanye. Kale tobuuza akuliraanye, gwe weekwe mu mutima gwo olina enkolagana n'abantu abalala. Olina enkolagana n'abantu abakwetoolodde mu kompawundi yo. Naye bali mu maaso g'ennyumba yo mukolagana. Naye bali mu mbirizi z'ennyumba yo mukolagana. Oyo ali mmanji w'ennyumba yo mukolagana. Oyo ali ayi ku bukiiko bwadde ku nnyumba yo mukolagana.
ayinza okuba nga talina kyakugasa mu kaseera kano ne mu maaso ojja kuwesonna kyoyagala mazima nga ate kikwetaagisa ye kennyini nga watakikola tekisobola kukolebwa. Kati omukazi ono Elisa singa yamuwa anointing mu bulamu we n'amugamba nti genda weggalire ofune ebidomola weeyasike, naye omukazi nga talina wajagenda kujja ebidomola, ab'ebbanja tebali tutte baana be. Ekyo kirowoozeeko, mwana wa Katonda ampuliriza. Katonda eyatutanda ye Katonda w'abantu bonna abalina omubiri, ye Katonda asula mu bantu, ye Katonda addiramu okusaba kwa buli muntu oyo yamuwadde omutima gwe. Njagala okugamba oyo Yesu Kristo we yali atufiirira, teyafiirira Pastor Dedani yekka, yafiirira naawe musajja gwe omusamiza alina amasabo, yafiirira n'ono alina ebbaala, naye oganye bugaanyi kukyuka, naye kaseera katuuse kyuka kubanga ye akwendiridde. Okudda ku kyendiko, njagala okugamba mwana wa Katonda, Elisa n'amugamba genda weeyasike ebintu ku bantu bonna. Teyamugamba nti genda ku bano oba bali, oba yamugamba nti genda weeyasike ku bantu bonna. Ebintu ebigenda oterekebwa amafuta g'ogenda otulula, kubanga wuliriza neyeeyazika ebintu ku bantu. Weeyazika akutte liita nga 2 ez'amafuta, naye ate yeeyazise amapipa, yeeyazise ebidomola, yeeyazise amabafu n'amasepeki. Njagala okugamba ekintu ekigenda okyusa obulamu bwo okukujja w'obadde okuteeka ku ddala eriddako tekigenda kuba kinene nnyo, tekigenda kuba kintu ky'amaanyi nnyo, tekikwetaagisa mpapula nnyingi nnyo, tekikwetaagisa kintu ky'amaanyi mwana wa Katonda. Wabula ekigenda okyusa obulamu bwo okubujjamu amaziga, okubujjamu okweraliikirira, kikwetaagisa kigambo ekiva eri omusajja wa Katonda, kikwetaagisa ekigambo ekituukirira eri obulamu bwo. Ekyo kyekigenda okugatta amafuta agava eri Katonda, kiteeka amafuta agava eri Katonda ku mirimu gyo. Kiti kigambo kigenda kujja kitomera obulamu bwo, kibukyusekyuse. Abadde alina ennaku eggweewo, abadde ali mu maziga amaze gasangulwe, abadde mu kweraliikirira emirembe gikomewo, tekigenda kwekolanga gwe nga ggwe. Kiteekeddwa okuva eri omusajja wa Katonda ayogere ekigambo eky'obuwanguzi mu bulamu bwo. Mwana wa Katonda ampuliriza. Oba mu byenjogedde nkozesezza busungu, Mukama nfukamidde neetonzi, naye omugogo gummenya, naawe okiraba ku nzigi. Mukama nti kkula omugogo, kuba sinza omu kubakomerera ku musaalaba. Siri munyaze yanyaga eza Global Fund oba okutta abeekanungu. Mukama nti kkula omugogo, kuba sinza omu kubakomerera ku musaalaba. This is ITV Uganda.